zitwala omuntu mu geyeena ng'omulala yabuuziza ekimu eky'ekkumi kitwala omuntu mu geyeena nga tawadde kimu kya kkumi. Ne mugamba nedda, bayibuli tewali weeraga nti wotawaayo kimu kya kkumi ogenda muki. Kakati gwatuwuliza tutandika zirya anti omulala ajja kusanyuka. Baatugambye ekimu eky'ekkumi newotakiwaayo togenda mu geyeena, ogenda kwesiba gwe wekka. Wano ku nsi weesiba, kikusiba ku nsi kuno nga teri togenda naye wano Katonda yatugamba ku nsi akuwaaki ne mu ggulu ki. Kati kino ekikumi ky'ensi oyinza obutakombako. Ate I'm very sure ekikumi ky'ensi wekikulema oyina chances 98 ogenda mu geyeena wadde tekikutwala mu geyeena obutakiwaayo. Mbuuza otya? Anti buli woolemererwa ku nsi Katonda oyinza omuvaako, oyinza otandika okweraguza kyo tekikutwala naye obulankinga embeera yekukuba n'otandika okulwa ebikolwa ebigenda okutwala ate mu geyeena byo. Kakyovola bati abantu bagamba it is a must okwewala okuleetebwa ebintu ebiyinza okulemesa okugenda wa mu geyeena. Naye nga Yesu yagamba muleete, teyagamba mwerowooze. Ate kimu eky'ekkumi yakigamba kireeta mu nnyumba yaani. Kakati nze nsaasira abalina ekimu eky'ekkumi nga omwezi ogumu akiwa wano, omwezi omulala akiwa wali, omwezi omulala akiwa wali. Kirina ogenda abantu wamu mu nnyumba ye w'okuŋŋaanira we bakumentali. Anti abamu bagamba ekimu kino eky'ekkumi okukireeta tebalina buzibu mu nnyumba ya Mukama, naye alaba zikwata ssente ze n'aziwaamu oba gwasanze ku kkuba ayagala obuyambo oba biki, kisinga ozziwammwe kwammwe mwegaggawaza. Wuliriza, Yesu mugezi. Ate eri asinga Yesu ki? Magezi. W'osoma Matayo 24 Matayo 25 yali asomesa ku kuyamba. Yagamba nali mu kkomera ne munkyalira, bwe nali omulwadde ne mundiisa. Okitegere? Era abataabikola yagamba yabasindika mu kibonyoobonyo eky'olubeerera, that is hell, abataayamba. Awo teyayogera ku kimu kya kkumi. Ebintu bino teyabimikisinga. Kitegeeza okuyamba kirala, okuwaayo ekimu eky'ekkumi kirala. We tudda wano mu Uganda okuwa omusolo, it is your citizenship responsibility. Kikuvunaanyizibwako nga ggwe omutuuze wa Uganda okuwaayo omusolo gugenda kuyamba okudevelopinga eggwanga mwoli. Kikuvunaanyizibwako nga ggwe okuwaayo ekimu eky'ekkumi kigenda okuyamba. Kiyamba ggwe, tekiyamba musumba. Okuwaayo ekimu eky'ekkumi tekiyamba musumba. Okukola principles za Katonda oba toyamba musumba, weeyamba gwe wekka. Kale simanyi oba enviiri ozimaze tutuli. Akati mbadde ndibagamba kampuni yaabwe gye bakola ki, gye bakozesa balina ebiviiri hot water n'ebirala. Manyi hot water w'omusiba wooti olina omunyika mu mazzi agookya avaamu amasa. Kati tulina kye tuyita human hair. Naye nga bali basajja bayaaye batya kuzoogera nti demon hair ne bazituuma human hair, but it's not a human hair. Ezo enviiri ekisooka bazisobozesala ku bafu. Human hair bazisala ku bafu? Yes, ku bafu abafudde. That's one. Olowooza abazungu abo abasinga abafu ababazika n'enviiri ezo bazisalako ssebo. Bazirira mama nakanjako eno. Najja n'asiba abeere nanyiridde kumba ali kwaginensa ali mu ntaana. Kati ogenda okwesanga emize egyali ku Agnes gitandika okulondoola. Agnes waba yalemererwa eyeba point of contact naawe bitandika okuba nga bijja. N'ekirala ezo enviiri basobola ozisala ku ba foreign angel. Bali omuyaye be yalimba mu bambe gavumenti babasalako enviiri ne bazireeta ku ki
ku katale kakati gwe buli w'oyambala n'onyuma ziri enviri zirina effect gye zireeta ku bulamu bwo balina amasaluuni awo mu village mall ebugolobi balina saluuni yaabwe negundi awalala balina saluuni ng'abakolamu ba agent kati ogenda ne bakusiba enviri gwolooza bakusiba kumbe they are brain washing you n'osiba enviri omutwe ne gukuluma okuva wozisibye nekikuwaliriza ozisumululayo okitegedde n'osiba enviri busaawo oba okola ki ati wasiba zaaki okwekuba empiwa ezityo yekuba n'osiba enviri kati tuli ku spiritual effect n'osiba enviri n'otaddamu kwagala kusaba ng'ekirooto kyaswazuukuka kusaba yali azuukuka n'asaba ng'enviri ziri ziriko amaanyi gakunywedde gootalaba ekitegedde tulina dread ye fashion ya sitani gyasinga okwagala yes dreadlocks ezo era ba agent be ze basinga okuba nga bakola ki nga basiba abaana bazaagala nnyo nti zirwayo era omuntu asobola ozisiba n'agenda e Dubai n'amala emyaka 3 n'addanga kweziri naye ate ziri very expensive to maintain olina okukola repair buli mwezi then n'ekirala nze kambawo research tambula ku street oba enjotambulira kizibu okusanga omuvubuka ayasiba dread ng'atambula n'omuwala omubabeera babiri basatu aleka naawe kugambye kizibu kisoboka obbasanga naye itizireya okumusanga ng'alina omuwala omu oba babiri nga batambula ekyokubiri abavubuka bonna abasiba dread si be bakwana abawala bawala be babakwana kirabika bulungi ekyokusatu abavubuka abasiba dread abawala be babateekamu ssente babeera mu competition bamulwanira why ezo enviri zirina amaanyi agasobola okukuba gwe omuwala noba ng'olwanira omulenzi nga yesiza byaliko ezo dread eriko amaanyi agenkana ne underground agent dread zo zolaba ezo zo mulokole n'ebyokuzisabira zeesonyiwe kuba tugambye ebimu osobola obisabira ezo zireke oli kukubwa yennyini gw'ozanyirako manye ekintu kyasinga okwagala ky'oba ozanyirako so akiteekamu amaanyi mangi n'ebiseera oluyambuza ate kati nze wensiba dread munnakyo wange so long as it is dread oba ali munnakyo oba oguzeeyo ebijingejinge kasabeera dread mwesonyiwe kale ndowooza tugezezaako okutematema fashion nduweya atagitegedde ndowooza era obeera weebuzizza magezi oba totutegedde butegeeza okujja nga olina specific question gy'osobola kubuuza naye ndowooza tukutte ku buli kimu earrings biki ebizigo waliyo kampuni njejjukubuli off air nga erina ebizigo byekola okuva mu bukuta bw'abasajja naye abakazi bye basinga okwesiga binyiriza biri expensive komyawo beesiiga bukuta bw'abasajja akakuta k'abasajja kali worth it between 2 to 3 million kale ebyajja babitunyirira as we go on now ngenda kukubuuza ebibuuzo bisatu ekisooka abasinga bakibuuza etwakola vidiyo eri kiyinza obeera off topic from this but I want to clarify ekisooka wagenda n'ogamba nti wayingira ebintu bino ng'oli mu siniya ng'olina emyaka emeka? Siniya 3 2013 by then nalina emyaka 23 kati olina ŋŋamba wabigatta tebigatta kubanga wagambye olina emyaka 33 kati si kyo? Oba siniya 3 ogamba wagirimu
mu 2010 oba wagamba 2013 obeera otya ng'oli mu siniya 3 kati sooka ottaanye ekyo. Mutuufu kubanga yalowooza waatyo era alyose n'abuuza, naye okusoma kwange natandikira mu kyalo e Kayunga. Nasoma ne ntuuka mu P7 ne mbivaamu kyanyiiza. Nakola bulungi registration naye ate otuuka okukola ebibuuzo ne bateekawo omwana n'atuula mu linnya lyange. Lwaki? Simanyi essomero lwaki lyakolawo erityo. In fact ab'essomero lirina emize egyo. Kati kyannuma nnyo ne kinkyaya okusoma. Wagenda otuuka okukola ebibuuzo nga gwe toliiyo? Baŋŋamba gwe tugenda kukola bibuuzo. Oli musiru busiru nga balaba ogenda ggwa. Nali mugezi naye simanyi kikyaliwo. Simanyi kati. Naye nze kyemmanyi yali mu bisitaani. Bwanza we ntunula famire, omanyi mu famire waliwo buli famire erina ekizibu kyerwanagana nakyo. Kati famire yaffe ekizibu kya butasoma. Mwenze ndi open. Tezi kusoma mu famire. Era mu famire yaffe nze yali agenze waggulu. Siniya 2. Siniya 3 mwe nakoma. Era baali baagala nnyo nsome. Naye guli omuze gwali gwakwata famire paka nange gwampangula. Kati ojinza okwesanga famire nga yonna ezaalira waka. Kati kisinziira buli famire erina kyerwanagana nakyo. Kakati nze kyemmanyi era yali mupango gwa mulabe sitani nga tayagala kuba twalinako limitation as a famire teri kusoma. Kati nembikoowa era nagamba maama bwe baba bakoze kino ng'essomero sigenda kuddamu kusoma. Kati omwaka ogwaddako nenzija ewa sisita wange ekyengera nembeera awo nankola bingi nanfula house boy byali bibi nnyo. In fact ojja nakumbuzaako obulamu bwange obulala bukaabya amaziga. Nakola oba house boy ewuwe nenva ewuwe nantwala entinda nenkola oba house boy. Oli omusajja yali manager wa Coca-Cola yali muzibu nnyo. Kati biwanvu. Kakati natuula awo nansuubiza mugenda kuddayo kusoma nemukola oba house boy emyaka 3 yangoba bugobi ekirabo kye yampa. So nentuula nentandika okubyako muganda wange obuseba nenyagala kusoma naye nga si byaliko. Kireke ekiseera tekyaye kinaabakola ki otuuka naye nga mpulira njagala wadde nagamba siriddayo naye nga ndaba abaana bagenda kusomero neegomba. Nkubuulire almost natuula emyaka nga wakati w'omunaana ku 10 nga sizzeeyo. Kakati wano 2007 brother wange nga nabivaako da wakubira sister wange njagala muzzaayo ku ssomero. Kati ngenda ku ssomero bambuuza wali mukyakumeka nembagamba nali mu P7 eyo oba mu 99 nembagamba nali mu P7 naye saatuula nebagamba ffe wano tugaba interview wogiyita ogendagenda mu P7. In fact yalina second term mwe banzirizaayo ku ssomero ne bampa ya P7 n'enkuba ne bampa ya P6 n'enkuba ne bampa ya P5 n'empitako feyale saagiyita naye just nafuna village. Ne bangamba interview gyoyise bwe tukutwala ne mbagamba nze sida mu P5 neŋŋaana. Sister wange n'akulira brother nangamba soma sente zange tuli myaka ng'emeka gwe oli mu emeka awo nali mukulu. In fact oba nali mu either 16 nali mu 16 awo nali kusajja gukulu P5 banzizizaayo kati yes naye nensoma naye kyasinga okunsumbwa luzungu kuba nali nasomera mu kyalo eno nga bampa koyini buli saawa miggo ebyokwogera vanachula bampa koyini bankuba first the second term ne katona yanyamba third term ne kachingapo nensoma ne ampi P6 nenyingira P7 najikola 2010 I think awo nali mpezeza 20 years nenkola P7 yes nali mpezeza emyaka 2. So basically senior 1 pumu nenyingira senior 1 2012 nenyingira senior 2 2013 nenyingira senior 3. So emyaka okuba emingi natuula nnyo ate we naddayo ne banziza n'emabega. Kale ekibuuzo ekirala ekisembayo
oba ekijja ekisembayo mugenda eyo ewa sitaani tuwulira agaba ssente mubeera bagagga era waliwo n'omu eyambuuza gwe wagendayo wafunayo ki lwaki abala abeera ne ssente nnyingi ate gwe wakolerayo toyinaamu ngenako nako bukonyi kuba eyo topic tuna kye tuyita devil agent ne illuminati gyebiri byanjawulo kakati nze saali wa illuminati owa illuminati ye muntu atuula wansi n'akoowa embeera gy'alimu ye ng'alowoozezza kakati nkooye obwavu nkooye okuba nga neesimbawo n'engwa nkooye okuba ne kanisa etajjula bantu kakati kangene bampa amaanyi either gali political oba gali religious kangene bampe wealth bwe bugagga kangene bampe fame tutumu kati gw'osalawo kyovola nti bo bagenda ne babeera nabyo si bakozi bakola ndagano na sitaani si bakozi be but they exchange there is that partnership bali babayita solo merchants batembeyi ba meme byamaguzi meme zafuka byamaguzi bawaye meme yaabwe ne babawaki sente kakati devil agent kyenali si gwasalawo otwalibwa ku mpaka slave trade omumanyi kati wali osobola okugamba mbu omuntu gwe batunda mu slave trade alina okuba n'amaka be bakusalirawo tosobola nakuba nagwo naawe yes oli muddu olina kulima mu bikajja tugezaawo be batwala mu US olina kukola bye bakugambye tosobola fuluma nga boss water with no pay okijjeyo bulungi kakati twali baddu twatunda emmeme zaffe at free cost until internal punishment twali omulimu gwe tukola to depopulate heaven then tujjuze geyena gwe mulimu gwaffe nga tetusasulwa wadde ekikumi wabula twawaayo obulamu bwaffe bwonna tetwanoonyayo bugagga tetwanoonyayo feemu wasimu abeetwala tetwetwala twakwatibwa ku mpaka nze nasangibwa ku ssomero anaweya teri agent wa sitaani gwe batwala ng'amanyi gyobawulirize bonna boogera teri yakugamba nze kati nze nali ku ssomero neŋŋamba kangende mukolere bakuwamba ku mpaka bakusindikira omuntu n'akuwamba ku mpaka kyovola abatakukkiriza gaggawala brainwashinga you can't do what they don't want buli kyonna kyokola okola constitution yawo okola kye bakugambye kakati mu bifuga ba devil agents temuli byakugaggawala unless nga gwe mission z'ogenda okukola zeetaagamu obugagga of which bakuwa nabiri magical nti okwanya omuwala gwe bakutumyeko nti olina okuba n'ekizimbe nti ye osobola okuzimba ekiri magical esente waliyo eziri magical n'eziri riyo eziri magical zezino zisobola okujja n'olaba nga nkuwadde $5,000 nziza balansi n'engenda ogenda okeberawo zitadde teziriiwo ziri magical nigonzirize eziri riyo kishegede so ba agent ba sitaani bo bawambibwa ku mpaka tewali kye basuubiza babulage yeena yokka bakuwamba ne bakozesa bye baagala ate nga bakusuubiza geyeena tugendagenda ffenna so kati muleete bangi tugende n'abangi naye nga akututa akugamba I don't know you, you don't know me kitegeeza we tulituuka ku lunaku olw'okusalibwa omusango tuwekwasanga mu sitaani eyankema oba eyantwala sikumanyi naawe tomanyi kale ekisembayo jambuko kano kyekisemberayo ddala lw'omuwala yaŋŋambye mu inbox yange okumutereezaamu kati mukama ampadde gwe kambuuze gwe aloota nnyo agamba ebintu byasinga okuloota bituukawo era naŋŋamba alina accidents ezimu ze yaloota biki ku Ntebe road okwo era zaatuukawo
the challenge is agamba buli kibi kyaloota alooteramu maama we kyokka maama we muki mulamu tanafa wadde maama waalimu mbo kweraguzalaguza so agamba what is wrong with her lwaki buli kyaloota kibaawo aloota nnyo nga zze simanyi ewaabwe ku ssomero mu P5 eva kiraasi eyo gyakolaki gyabeeramu so bitegeeza ki byaloota then what should she do naye kisinga omuluma lwaki buli kyaloota mubaamu maama we tudde mu bayibuli kama we yatuma Moses eri Falaawo Moses yasula omuggo gwafuuka omusota na bano abakozi abali ku saidi ya sitani kuba baali balaguzi we basuna gwoyina nagumu katukulage nti ffe gifuuka mingi nabo ne basuula ki kitegeeza baakola ekifaanagana n'ekya Moses sitani asobola okukolaga ekintu nekituuka nekibanga ekiririyo okitegedde naye ekyenjawulo ekyaliwo nti gino emisota egyabwe tegyasobola kutuusa bulabe bwonna ku musota oba omuggo Moses gwe yasuula kakati eyo topiki nayo ebirooto sitaani awo nawe atuvugiddewo nnyo era abantu bangi bali ku bikukuju abantu bangi amaaso bagajje ku Katonda ne batunulira ebirooto kati ebirooto bika bisatu tulina ekirooto ekiva ewa Katonda tulina ekirooto ekiva ewa sitaani tulina n'endowooza zaffe nazo tuziroota kakati olina kubeera so careful n'ekyo ekirooto one asobola okuloota nti waliwo accident ezigenda otuukawo ne zituuka nga Katonda alimu assignment kusabira kintu ekyo kiveewo naye ati ne sitaani asobola okuba nga amulaga biki byasobola okukola ate ne bibanga ebituuseewo ate saagala kumbuzaabuza kwawo onambuzaabuza naye tajja tegeera sitaani atandagira ki ati kyenkugambye sitaani we yalagira bali ne basuula emigo tegyafuuka misota atayinza okuba amulaga sinakitegeera akimulaga Katonda asobola okuba nga amuwadde appointment kusaba omulabe ayinza okubanga manyi sitaani asobola okukozesa emmeeme eyo in all things okitegedde example genda wano Masaka Road munakati waliwo kyalo kyebayita munakati era awo ekiseera kyatuukangako nga wosangawo ekintu bagamba kuba tosibaamu tunatuuka ku accident tujja kwogera ku accidents nti olaba bebi nga ayavula naye otaba bebi eba foreign angel kakati gwavuga n'ofuna ekisa bagamba balengera ekyana ky'abandi wolinya ku break mwenna mugenda kugwawo emotoka erina okugwa naye wokubawo oti ogenda n'otunula emabega nga nekyotomedde tekiriiwo a devil can borrow your image n'agikozesa Katonda kati sitani asobola okuborowinga goyinza okutya okuweerako example kati ffe yazitukozesa kanga sitani asobola okukozesa ekifaananyi kyange n'agenda mu mabira emmotoka zijja n'akozesa ekifaananyi kyange ne balaba nga Jamilu ali kusala ekkubo ali mu kkubo wakati ne ziyiika okitegedde naye ekyo okusinzira ku vye yange eyinza okuba nga it is an appointment oya Katonda naye ate kigambye ne possibility ya sitaani zisobola obaawo nti sitaani ayinza okuba nga alina olukwe lwakulukira okuyita mu ekyo ali bweru bw'aba akoma ayita ku luguudo ki Ntebe yaloote luguudo ki Ntebe sitaani ayinza okuba nga akulinze on your way coming back nga waliwo kyateeseteese akabenje amazima nogamba bye bino byonna oyogera na muddwaliro ng'oli ku kitanda balina alota nga accidents ku luguudo lw'Entebe nga simanyi nti nze agenda n'ozituukako
kati wadde nga ne zaaloota ezimu zaagwawo dda. Kisoboka sitaani asobola okukozesa ebyafaayo. Kalate ekyamaama waliwo kye tuyita soltayi. Eyo topic nayo eri awo. Soltayi kati waliwo okubeera soltide demonically, osobola okubeera soltide spiritually, ey'obwakatonda. Ate kati maami ono Sataani asobola okubolowinga ekifaananyi ky'omuntu n'ayagala okukyayisa omuntu oyo. That's number one. Naye ate kisobokera ddala Katonda okulaga omutima gw'oyo omuntu gw'alowooza n'ebikolwa bye. Wadde maama wo naye ndowooza omulaba, ekyo kyekiri mu mutima gwe, ayagala nnyo ebyobusamize. Wadde oli mwana we ayinza okuba takulowooleza na bulungi, nga n'esente z'omusindikira zaakozesa okugenda mu masabo, akusiraanye. Abazadde abamu baagala abaana baabwe bafuukire eddala baddu mu Buwarabu, akoleye nga ye wamuweereza waalya, n'akusiraanya nga n'okulowooza okudda e Uganda toyagala. Gwokola kumusindikira, ye waalya, nga tayagala oluusi okome wamuwadda sente zo abeko kyakukolera yazirya. Kati akusiraanya obeereyo ddala oba ofiireyo okomewo ng'oli mulambo, oba obeere ng'okomawo gwe ku accident, genda bimubanja otya ng'ofudde. So nakyo kisoboka okuba weekityo. Kisoboka. So ekirooto kyonna we kijja tobeera one-sided. Awo sitaani waatukubira, tokonkludinganga. Look at all sides nti buli sides kisoboka. Wekiba kiriwo ekiti n'omanya ekyokola, wekiba kiriwo ekiti n'omanya ekyokola. Ate okuddayo ng'ali mu P5. Anti that is a limitation. Emiwojo limitation. Kitegeeza sitaani asobola okuteekako limit. Buli w'obanga oyagala okubuuka step eyo, olwota oli ozzayo mu kyalo mu kayumba akakadde, mwazimbawo ne kalina, ninga olwota kali akayumba, mwoyo wa kudda mabega. Asobola okubeera Saudi Arabia n'akola n'asindikanga sente nti bamukolere kino, nadda nga tewali wadde n'ekimu kye baakoza, nga zonna baazimeketa. Kyekiri kyalootanga nga azzeeyo mu kyalo ali mu kayumba kasubi, oluusi azzeeyo mu primary ayambadde na binu, uniform ya P3 ya P4, nonga omusajja amala ne university. Basically demotion. That's demotion. Limitation, demotion. Kudda mabega. Okay, nsuubira nti tukoze bulungi Jamilu, kubanga onnyonnyodde ebintu byonna engeri gye tubali tubisuubira. Era nsuubira nti abali ku channel eno eyo eya There is Still Hope ne Unique Media here, abasinga bonna bakutegedde. Nsaba nti tujja funayo obudde obulala wekinaaba time weeri nga ku luno tukwataganye, abantu twali tulemaganye. Sala nkisazeemu, twali tulemaganye okwatagana. So kyenjagala abantu ba Unique Media, kati bendi kwogera nabo specifically, abantu ba Unique Media ebyokwogerako bingi, naye omusajja ono mumubalirire, mwe mujja omukanda tuwe kino, naye oluusi ng'olunaku lwagenda okujja eno yeefiiriza olunaku olwo ku mulimu, kitegeeza talina kagenda funayo ku mulimu, abewaka alina obawaayo kyabawaayo. Banne kino tekiri mu sitaani, okubagamba amazima njagala okusisinkana Jamilu, naye tulemeddwe okukwatagana. Wayinza okubaawo circumstances, nyinza omugamba nze sigenda kujja Kampala, weeteeke mu transport jangu, ate n'ekifo kye tugenda okwogereramu sasula. Sirina sente ng'oluusi nange sizirina. So kakati tekiba kibi omusajja oyo omulaba ng'oluusi aluddeyo oba obupaati nabaga bane kano okusinza ku bupaati bwe nnina kano ke kasembayo, tekiri mu sitaani ne mumuwayo kye mumuwa, ne mumupiika naye nga mumanyi mumuwadde nti tukuwadde transport, genda otufunire Jamilu atwongere paati endala, ddani okumuteeka ku nninga naye nga amazima naye talina mu nsawo. Ni Jamilu talina zijja kumuleeta Kampala, kakati mumuteeka ku pressure ya bwerere mumupushingeko. Byebigambo ebisemba, byebigambo byensembezaayo. Kale kamali ekirala
bino ebigambo todde eri kunyumya. Samuka ina akavubuka kaleeta kalina sitoole era nze saagala kasubwa katunyumira. Bayibuli egamba amanyi ebingi alibuuzibwa bingi. Okitegedde? Gwe yongera okumanya ebingi, Katonda agenda kubuuza bingi. Bakugamba kino n'okitegeera, lwaki wasigala okikola? Ate n'obutamanya tebukugisaako musango. Oyinza ogamba nze kanyumirwe bunyumirwa, saagala bitegeera byannyonnyola, omusango tegugenda kuggibwako era bagenda gukusalira. Kaakati nkusabira Mukama akunyweze. Ate nze ntera okugamba abantu buno obujulizi, wobanga ogenda buwuliriza saba, womala ng'obuwuliriza saba ogenda funa ataaka. Kino kyenjogerako kituuse ku bantu, abantu bankubidde amasimu. Nze waliwo ne bampita ku church, ogenda otuuka ku church nga bulayo ennaku 2, omusumba n'alwala, mukazi n'alwala, abaana ne balwala, ne babeera ku bitanda nga sitani aziyiza. Wewe nali ngenda, pasita yali ali kuvuga agenda ku church, banninze nange enva gyenva, emmotoka neyabika omupiira. So kati wabeerawo okulwanyisibwa mu nsi. Jjukira sitani aba amanyi otegedde amazima, omutegedde, kakati alina okulwanyisa. So kakati bino ebintu wuliriza, saba, osabe Mukama akuluŋŋamye, opiikingemu ebyo ebinaakukolera, weeyongereyo mu bulamu obw'obulokozi. Bino tetubyogera nti tetulina byakola, tetunoonya view, tetunoonya sente, kubanga sente Samukeza ateekamu oba nange zenteekamu okutuusaako sho eyo emu gy'olaba eya 30 minutes. Wazisolooza obutambi obwo bwonna bwazaakola, asobola otandika mobile money ne yeetulire waka n'alindanga amagoba. Naye lwaki aziteekamu? Twagala kuyamba bantu. Kati gwoba otegedde amazima, tekiri mu sitaani okubaako kyowa Samuke oba kyowa Jamilu, wabeeko omulala afuna amazima ago, nawe oba obulidde enjiri. Tojja kusobola kujja wano okutunuzamu Jamilu muzindaalo oba kamera, naye ate okuyitamu ekyo kyowaddeyo okusamuka oba okubanga akosanga ka transport, akosanga agulemu amazzi, agulemu enkoko walinga addayo n'amawojjolo, ekyo kijja mwongera amaanyi n'okubanga anoonya Jamilu. Okitegedde? Tekiri mu sitaani. So banaaye bino bye tukola, Samuke tanoonya view, Jamilu tanoonya view, wabula twagala kuyamba omulembe guno ogutwalibwa, omulembe ogukyamye. Okitegedde? So Katonda akuyambe, nze ogwange ngukoze, Samuke ogugwagukoze, kati omulimu tugulekere Katonda naawe. Bino ebigambo bikukyuse nga nange webi, kubanga mba mbyogera ssebo, ekigambo kya Katonda kitala, kya bwogi bubiri, kisala eri kikusala nange ne kikola ki. So ebigambo bino bituyambe tusobole okuba nga tukyuka, tutegeere amazima. Ebimu biyinza okuba nga bitukuba, bakutte ku kyosinga okwagala. Bannaye nze uno olugoye lwensinga okwagala kino, tetuli wano okukulagira nti kino kiveeko. Era we have not instructed anyone okubaako kyasuula. Ffe tukubuulira mazima, okusalawo okuku. Mubeere bulungi. Tugenze.